Ekitongole kya poliisi mu kibuga Mbale ne mu bitundu bya Erigoni kisomesezza abayizi mu masomero okwekuuma abakyamu. Kidiridde Sabbiiti ewedde omuyizi ow'Ennakaloke bwe yatwaliddwa omusajja mu loogi n'amutta n'akubira bazadde be banone omulambo. Omuwagezi wa poliisi mu Erigoni Rogers Taitika agamba omwaka oguwedde baafiirwa abantu 124 nga ku bano bana baali bayizi be baabuzaabuza nga babakubira amasimu. We want you, the learners of this institution, to remain responsible, to become responsible citizens of this country. Because we always emphasize that all these teachers, I don't think the teachers who are here were the ones who were here before. When you don't organize yourself in advance, I don't think we shall have better people to replace us. Taitika asabye abayizi okuwulirizanga okuwabulwa kw'abazadde wamu n'abazadde okussa amaaso ku baana baabwe si kubalekera abasomesa bokka. Ebeera ng'erakinga so kye tulina okukola kwongera kutuuza baana bano wansi kubategeeza nti waliwo abantu abakyamu mu community be bateekeddwa okwewala buli omu akutuukirira naddala omwana ow'obuwala omulabe nga omuntu ayagala okutuusaako ekikyamu. So bano abaana ababiri Salima of course wa ku ssomero Nakaloke naye era yava waka, ono naye Sumaya era yavudde waka. So olabira ddala nga concern eteekeddwa okubeerera wakati w'abazadde okulaba nga bagusa ensonga enyo. Sensitization tugikola. ASP Lydia Birungi yakuliddemu kaweefube okukwanaganya abayizi ne poliisi era ono abuliridde abayizi obuteetaba mu bikolwa eby'omukwano balinde bamalirize emisomo gyabwe. When you grow up, you will have it far until you even get tired and even sometimes say I don't want. So, like if after impregnating you, we relieve you and you will be dropped out of school to go and maybe nurse the pregnancy, produce after. But remember, the boy will be continuing with his or her with his studies. Birungi asabye abayizi okumatira n'abazadde kye babawa bwe bawankawanka kye kibaviirako okugwa mu ttagali ne battibwa abakyamu. Let us understand where we are coming from. Not all of us that we come from rich families. Some of us we come from humble families. But if my father cannot afford a nice shoe like yours, why should I look at it? I don't know whether it is your father who bought it for you, or my father, or someone else. I have to be contented with what my father has given me. Ku lw'abasomesa Alisira Mwaka Bbuye asiimye entegeka ya poliisi okwogera n'abayizi ku mitego egibalindiridde era bakukolagana nabo. And once they are sensitized by the police, at least they become law-abiding citizens. They come to know the do's and the don'ts, and it makes also our work very easy as a school. At least with the sensitization that the police gives them, we also add a little from our school rules and regulations, and life becomes so easy. Bya Makumbi Emmanuel, Soroti TV, Omunyo.